bannuma era abantu abamu ne batuuka n'okubanga basaba abazadde nti mwategedde mwandibadde mukola ekisoboka kyonna muve ne ku kyalo kubanga abasajja ne bana bakitegedde nti abaana mwe ababajjeeyo bajja kujja babanone mu maka bwe banaaba tebakikoze bajja balabanga ebipingamizi nti nammwe kati muwakanya struggle anti wa M23 agamba yali mu struggle nti senga abasajja banakitegeera nti yemmwe abadduse ku masomero ne mujjayo abaana mujja kubanga mulabibwanga kwegamba abagezaako kubanga muwakanya struggle olunaku olwaleero kati nembeera bwetu sifa mukwano gwange gwakyatugoberera bwefaanana mu ggwanga erya DR Congo abasajja yadde babadde bakyagezaako kubanga babyewakana ndaba omwogezi w'ekibiina ekyamuwanga amagatte mu kitundu kye bayita ekyelubeero lubeero ojja kisanga mu mambuka aga Goma bw'ova Goma yambuka jjojja okubanga osanga lubeero ono nno atugamba nti mu kaseera kano abadde yakamala okubanga akitegedde nga amaka agawererako ddala gali evacuated nti abantu badduse emaka gaabwe bino bitwogerako bya sabbiiti eno leero si lunaku lwakuna naye nkugambye omugagga atugambye omwogezi wa UN mu kitundu ekyelubeero amaka abantu bagadduse era n'agamba bagezaako okubanga bekenneenya alipoota ezitambula olwaleero eziraga nti ddala M23 erabika etandise okubanga egenda mu masomero ng'ejjayo abaana asobola okubanga mukwano gwange bakekeza ennyago bagamba munnanga wali omukka tewabula muliro tosobola kugamba nti abazadde bano bonna bayimiridde ku lugambo ne batuuka okubanga basalawo okujja abaana mu masomero okujjako nga balina we bagenda mu maaso n'okubanga lwakiri bakijja okujjako nga balina bwino ayinza okubanga lwakiri mukwano gwange akakasa nti omusajja wa M23 munnange ebyamuweddeko dda n'asalawo okubanga bwatyo kati yeekubira mulanga mu masomero mutuwa abaana abanaasobola okubanga bayiwawo omubiri bibadde bwe bityo nendaba omusajja Felix Tshekedi ono yakulembera eggwanga erya DRC abategeeza olunaku olwaliro atandise enteekateeka ez'okusiinya ku kya unity government yakitugambako sabbiiti eno ng'etandika lwaki oluvannyuma lw'okubanga bamuteeka ku pulesa ne bamugamba teesa nno n'abaana abo teesa n'abasajja ba M23 yadde abadde amaze emyaka mingi nnyo ekyo nga tayagala kubanga akiwuliza ebyokuteesa nawe tujja bukuba those are just bandits tujja bukuba obote nga ne bwe yagambanga bamuseveni bo tujja bukuba buli eyo kati amagwa gabufumita bwambala tangira tujja bukuba kakati n'omusajja Tshekedi amaze ebbanga nga buno abuyitamba obwambazi bwa tangira bwambala ebigoye biriyanga biwerewero biriyanga bisiimula ani ateesa n'obwo kakati oluvannyuma lw'okulabanga amajjeege galinganga agamuliddemu olukwe abasajja ne batwala Goma abasajja ne batwala Bukavu kati baagala n'ebitundu ebirala bamugambye nti abayaaya abo teesa nabo bayina omwoyo nti senga bamaliriza ebitundu ebiri mu buvanjuba n'ekibuga Kinshasa bandigezaako okwagala okubanga bakirumba so n'agamba kale katulabe butya bwe tusobola okutondawo gavumenti nga esobola okubanga eyaniriza interest zonna abantu ab'enjawulo bonna tusobola okubanga tubaaniriza ekibinja ky'abaykira bana ba M23 batugamba bayambibwako ejje lya Rwanda eririmu abajaasi 10,000 abajaasi 10,000 ab'eggwanga lya Rwanda mu bufunze nti abajaasi ba Kagame 10,000 batugamba nti bali mu kintu kino ogezaako okubanga lwakiri bayamba ejje lya M23 ababedde mu UN United Nations ba experts bayo abasimbye kati amakanda mu ggwanga lya Congo ogezaako okubanga lwakiri batunuulira ensonga nga bwe zitambula naani ayinza okubanga afuuse kajeeko natabula bagamba tukizudde nga tewali kubuusabuusa nti ejje lino ery'eggwanga lya Rwanda lye lisinze okubanga liwadde amaanyi abaana bana ba M23 ne batuuka okubanga lwakiri bafuuka ekyo kyolabafuuse olunaku olwaleero mbeera bwetu bwefaanana sofa mu kiseera kino naye nga tebinnaba kubanga biremesa emmundu okubanga bwete ekyaseka ebbuka era nga n'ebimu ku bitundu eby'obuvanjuba eri gye nagamba ng'okkiridde kumpi kuliraana booda n'eggwanga lya Burundi amagye ga Burundi nga bwe nagakulaga ku Mande nakati bagamba egagezaako okubanga gayiwawo omubiri n'okulemesa supiidi amagye ga musajja mukulu lwakiri wa M23 speed gye gabadde gaddukirako nga bawamba kibuga ku kibuga kati nawo tukyatuusa olunaku luno mbeera bwetyo bweri omusajja gobeta Felix Tshekedi avuddeyo n'atuuka okubanga ayogererako mu meeting emu gy'abaddemu yadde tewabadde details amaanyi eziweereddwa naye batugamba nti omugagga atuuse okubanga bw'ati akkiriza n'agamba gavumenti eyawamu tagirinaako buzibu
bwekiba bakukola gavumenti etuuka okubanga eyaniriza abantu bonna kirinaako buzibu naye ng'emabega abadde akirinako obuzibu gw'ate olaba n'enteeseganya ezzaluwo mu biseera bya Yozefu Kabila ng'akyakulembera eggwanga lino erya Congo baatuulanga ne wano ssebe e Kampala aba M23 n'ababedde ba gavumenti ya Kabila abasajja ne bakkiriziganya kale tukkiriziganyizza mujje muve mu buyeekera mudde ewaka emmundu mujja zituwa tugenda bateeka majje gaffe abamu ku babedde mumwe tugenda bo ebifo mu gavumenti abasajja ba M23 bagamba nti weewaawo era ne batuuka okubanga basirise emmundu abamu ne bagenda ne batandika okubanga buli kadde bwe batyo nno basimba kasooli wakati mu kubanga beetayirira ebitongole ebya gavumenti mwatusuubiza abaana baffe bagatta amagye nga temubagiyingiza amagye gwokimanyi nti Kabila yatuuka kuva ku bukulembezi wa Congo ng'agaanya abaana ba M23 bayingiza amagye anti mubadde bayeekera nga bwe wakiraba kuwa ne Uganda twayina abayeekera wano katugeze abakone waliwo abayeekera katugeze afande bamuze n'abamu baali abayeekera ba Meja Kigundu bayina ebibinja byabwe naye oluvannyuma lw'okubanga lwakiri beenenyezza amazambi gonna gavumenti ya Museveni yabayita era bano abaali mu buyeekera naye bawa training kwegamba training y'ekintu kiramu omanye erimu babeera eri mu buyeekera bafuna training naye nga nzibuzibu tebeena eri fomo nedda kati babawa training eri fomo ne balyoka bagatta mu UPDF era UPDF erimu abaaliko abayeekera abamu nga baali mu kkoni n'abalala kakati ekyo kibaali basazewo ne Kabila akole era ne Kabila ne yeeyama agenda kukikola nti aba M23 katubayingize mujje nga bafuna ne salary ababedde mu bo bafune ebifo abaana bafune ziranka twakanya kulinda yagaana okuwa abavubuka aba M23 ebifo mu gavumenti nagamba abo si baffe tosobola kubanga okwata emmere y'abaana bate n'ogigabula embwa oba okitegedde akwata emmere y'abaana b'abakungu mbw agigabira embwa zagamba nti embwa zirina ewaazo gye zisibuka ne bano mbw abaali abalwanyi ba M23 bayingira Jeriani ezembwa ziyingira Jeriani bonna butunula bulinganga pusi buyingira Jeriani yabugaana bebo kati abafuukidde omusajja Tshekedi ekizibu Tshekedi bwe yajja bamugamba tokola biri byoli Kabila ebyokwefuula kkiriza endagaano ziteekebweko emikono ate ziteekebwemu ekitibwa n'agamba ngenda kikola ndowooza Kabila naye yalinganga afugira amabega wa lutime n'amugamba tobikkiriza PAL FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu